Right, yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinzo bango otuwuliriza webali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV agava mu South Sudan genyamiza agava mu South Sudan waliwo olutalo olisuukuuse wakati w'eggwanga erya South Sudan saako n'eggwanga erya America era olutalo lugenda mu maaso wakati wa administration eya Donald Trump saako ne gavumenti eno eya South Sudan entabwe kweva okuva eggwanga erya South Sudan we lyakwata omutuuze yali agambibwa okuba munnansi w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo ne bagaana omuto ogenda mu ggwanga lyabwe era America negenda maaso n'okubanga eteekako sanctions ku ggwanga erya South Sudan. Amawulire agavayo galaga nti oluvannyuma lwa Donald Trump ne gavumenti ye okimposinga sanctions okubaaninga visa zonna eziva mu ggwanga erya South Sudan. South Sudan naye yanukuza bukambwe. South Sudan kyekoze egobye ambassador wa US. Egobye ambassador wa US olw'ensonga ya visa. Oli ku UG Update TV kusinza obango otuuliza gwatana tuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange ali yampuliriza. South Sudan President Salva Kiir ne agency ye government ya South Sudan erangiridde okugobwa kwa United States ambassador era ne declaringa ne orderinga okuggalawo embassy eya US mu kibuga Juba. Egobye ambassador wa US mu South Sudan nerangirira wabeerewo okuggalwawo kwa embassy ene eya US mu kibuga Juba gwe mukwano gwange mpuliriza embeera n'empalana awo weetuuse. Mu official statement ya releasingiddwa ne mu office eya vice president egamba nti no decision ey'okufollowinga diplomatic dispute eri over deportation omuntu ono gwe badde bamanyinga Kinitu Makulu. Jjukira nti nno wabaddewo embiranyi wakati w'omuntu ono okubanga agambibwa nti wannansi y'eggwanga ya US oba ya Congo. Wabula bagenze okkizuula nga munnansi w'eggwanga erya Congo. Omwami ono abadde amanyikiddwa nga Makula era nga n'erinnya lye erimanyikiddwa obulungi Nimeriri Galang yabadde agaaniddwa okudipotingibwa mu nsi ye. Minister of Foreign Affairs and International Cooperation egamba yabadde maze okukola ku nsonga eno ng'era egenza mu maaso n'okurizolovinga matters ng'ensonga ezikwasa kannabwala basobole okuba nga baddamu okwatagana baleme kutta diplomatic ties wakati w'eggwanga erya US saako n'erya South Sudan. Naye okusinziira ku statement ya releasingidda ne gavumenti ya South Sudan finally yagreeinze nti edmitinze Kinitu Makula mu Republic ya South Africa ya South Sudan yamaze dda omwadimintinga newankubadde ekyo kyakoleddwa mu ngeri ey'ekitalo. South Sudan ya reactinze mu ngeri ya mwanguka ku ggwanga erya US government okugaana okuzza visa z'abannansi ya South Sudan obujja. United States government yagaanye okubanga elifutinga visa ban ku innocent South Sudanese citizen abawangalira mu ggwanga erya America saako ne mu South Sudan. Era kino kigenze maaso n'okubanga kiraga okuttattanyizibwa kwa international norms n'okuwa respect US immigration laws. Statement egamba ti gavumenti ya South Sudan ng'ekuliddwa ne president waayo Salva Kiir yalizolovinze dda okuexpolinga United States ambassador era ne declaringa nga personal non-greater. Kigambibwa nti nno akakuubagano kano akali mu kugoba ambassador wa United States mu South Sudan ensonga eno baagikozeeko dda era ne bagizolovinga. Naye tetumanyi lwaki America tennaba kubeera nga eyanukula. Era gavumenti evuddeyo n'erangirira nti no yaggaddewo dda embassy yaayo mu Washington DC era n'esaba US eshatinge down diplomatic mission zeyina mu Juba era nga bagamba twejjusa ow'okubanga embeera eno
ezze naye nga bagenda maaso n'okukolinga upon United States government egende maaso n'okurespectinga dignity eri abantu ba South Sudan erekeraawo okuteekawo sanctions ku mulembe gwayo. Sanctions n'agamba zireetedde ba individual bali innocent okubeera nga emirimu gyabwe gittattanyizibwa saako n'ekonomi y'eggwanga okubanga esereba. Era President we South Sudan agenze maaso n'okuba omulanga America esobole okubanga egisolvinga issue eno mu bwangu oba si ekyo nabo embassy yaabwe tebagenda kuddamu giggulawo saako ne ambassador wa US mu ggwanga erya America erya South Sudan bagenda mu exploringira bulubeerera. Kitegeeza ki tewagenda kubeerawo diplomatic ties wakati w'eggwanga erya South Sudan saako ne America. Oli ku Yugi Updates TV kosinzo bango tuudiza ibali kwekumira ku mayingu gano. Gwali ebulaya nkutumiddeko nnyo mmwe muna abali ku kyeyo abali Qatar, Saudi Arabia, Oman, abali Canada, US, UK batumiddeko nnyo mmwe bali kwekumira ku mayingu gano muna abali mu diaspora. Mbagala nnyo temuva ku mayingu gano. Tugenda kubanga tukomawo. Yes, nkulamusezaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Mwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga wemmwe mpaji luwaga abayimirizaawo amayengo ga channel eno okubanga ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti namba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gwayagala okubanga olanga naffe gy'ogenda okubanga oyitako gwe mukwano gwange gwayagala okukola advertisement osobola okubanga okuba bizinesi y'abantu namba gy'oba oyitako ojja kubanga osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kubanga otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikoonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwe bajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si tekyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuukeyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase
gwe mukwano gwange ali yampuliza nentumirako namwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka gwali yeebasenga ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka bannanga abantu abo mubeebazeemu ak'ensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa mukimanye mu nsi we tuba tubaako be tulwanirira oba be tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira naye okulwana tusuubira wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyi ddi ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira so tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga nedda wabula tutunuulira nnyo poyinti eno nti kye tugenda oba kye tulwana kyenfuna kyengwanira mutuufu ogenda n'owetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira muli ku Yugi Updates TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu obeere ng'otweyungako ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga